tukozesa abajulizi bwabo abajja mu kooti ng'abajulizi ba witnesses n'oyo abawaabye omusango. Nga mwenna mwena mbadde mugoberera omusango guno ekirungi tubadde public. Mukyala Nambi n'abajulizi be balemererwa okukola obuvunaanyizibwa obw'omuwaabi obuteekeddwa mu mateeka ga Uganda naddala ku nsonga z'ebyokulonda. Ku issue esookera ddala eya compliance oba waaliwo okugoberera amateeka g'ebyokulonda era nga n'ogenda mu maaso okulangirira nga tetufunye results za polling stations 14 oba ku affecting ebyokulonda ne kutuusa n'okusazaamu ebivudde mu kalulu. Bawaddeyo obujulizi bwe bawaddeyo naye nga emulabye olwaleero electoral commission ng'esooka naffe ne tutandika nti kooti ensukkulumu mu Uganda Supreme Court yasalawo eggoye ku ki ekirina okukolebwa mu mbeera ng'eno. Mu Kizza Besigye ne Museveni 2011 kooti ensukkulumu yasalawo negamba nti okujjako nga gwe oluzinze sooka olaze nti bakuwangula n'obululu butono nnyo, then obwo obululu obutabalibwa obutayongerwako bulina okuba nga bugenda kyusa Victoria yo yawangudde. Hajjati Nambi ne baloya be kye batakoze mu musango guno kutuleetera bameka abaalonda ate nga tukiraze kooti ensukkulumu mu Besigye ne Mwamama Mbabazi 2016 egamba leeta obululu bw'ogamba bwe wandifunye. Okulonda kuli ku numbers, tekuli ku conjecture, tekuli kuteebereza, tekuli ku kyewandiyagadde nga gwe agize mu kuwaaba, tukozesa bwino na numbers. So Hajjati Nambi ne baloya be kye baagala kooti ekole bakwate abalonzi abali mu polling stations 14 omutwalo gumu akakaaga 16,640 babamuwe babwongere ku bululu gwe. Kooti enkulu ensukkulumu mu misango gyonna gya Mama Mbabazi ne Kizza Besigye ate ne kooti ejulirwamu ku musango gwa Sarah Opendi Acheng omubaka w'abakyalo ow'Etororo ate nga kirungi ne Mwami Kalulero Nambi yaguleese. Kooti egamba kiba kikyamu okukwata namba y'abalonzi n'ogigatta bugasi ku bululu oli awanguddwa kubanga tekisoboka mu bulamu bwonna bwonna nti abantu 10 abalonzi polling station bayinza okuvaayo ne balonda ku lunaku lw'okulonda ate ne balonda omuntu omu. So ensonga gye tuliko era ng'abalooya bwe tukiraze mu kooti singa Hajjati Nambi ne balooya be batutte obudde ne basoba omusango gwa Kizza Besigye ne Museveni, singa petition eno bagiggyayo nkya n'olwaleero olweggulo kikyasoboka ne tuteesa ku ngasi because tulaba nti balina gye bagenda byakuwanda abaddeko bwaziwazi. Issue za primary ze baleese nazo tezirina simba era tulaze kooti atugenda giragana n'olweggulo lwaleero mu kuwoza kwaffe kine Nambi bye yaleeta byawolokose. Alina ebintu bingi byawaayiriza ba agents be ate nga ba agents be tebabyogera era kooti tugenda giraga ebyo bingi. Aba agenti bonna babuuzibwa ebibuuzo nga bazze wano ng'abajulizi era ba agenti omubuuza walabako Nalukoola ng'awa omuntu sente agabasaamulabako yakwata bando nene ezaali sente mmeka sizimanyi yazimuweerawa simanyi era ng'obadde mukiraba nti twabadde tubatumbye amannya gaabwe abasinga atwongeddeko erya lyokusatu simanyi I don't know nayo yafuuse erinnya ttongole kiri abajulizi abasinga abazze mu bw'obujulizi. So tetulaba nti mu mateeka gagamba nti oba ogenda sazaamu biru y'abantu olina okufuna ensonga ey'essimba a very strong reason. So kati 92% ey'abalonzi balonda ne kye baagala bakibuulira eggwanga Kawempe North. Kati ogenda kozesa 7% ey'abantu b'otamanyi bw'alina ba agents polling station balina okuwandiika abantu bameka abalonze mu polling station tebakikola. Kati gwe nojja bw'oyagala kooti okukolera ogwo omulimu etegeera abaalonda, etegeera abandikulonze, etegeera abandironze Nalukoola. Mu mateeka obwo obuvunaanyizibwa tebukyuka, tebudda yamuwawaabirwa. Eggulo yabadde agamba nedda beegaana bwegaanye naye tebaalaga ngeri ki gye beegaanamu. Mu mateeka omuvunaanyizibwa wange egamba nti nedda wemba mu lusoga bbe nkoba bbe, then the responsibility of proving yo gwawaabi.
so tulaba nti honorable Nambi ne baloya be tebakoze buvunanyizibwa obwo era tusuubira nti kooti ejja kuba gajje n'ekisembayo kyesajja kooti nti wabaddewo lack of consistency. Kirungi nnyo gwe nga client bw'oba ojja mu ofisi yange nga lawyer n'ombulira ebizibu bye byavudde mu kulonda nina okukunyonyola nti bangi no mu ndaba yange olina omusango oba tolina musango. Obuzibu bwe tubadde nabwo nti kooti z'ebyokulonda naddala kooti ejulirwamu egenze yeekubira oludda petitioner oba apeera nti waba wa pata eno n'emuwa judgment emufevaringa naye ate ng'ekyusizza amateeka oba tegoberedde kooti ensukulumu Supreme Court kyeyagamba. Era kyetusabye kooti olwaleero nti n'emisango gyonna Nambi ne balabe gye baleese givoola era gikontana ensala ya kooti ensukulumu. Ate nga Commonwealth country tufugibwa president ebyaliwo bakikola batya bakamaabo. Kooti eno gye tulimu kooti nto Supreme Court era tukisuubira okuba nti egenda kugoberera Supreme Court kyeyasalawo ku nsonga zonna era singa ekigoberera tetulowooza nti honorable Nambi asukkawo wano. Waliwo affidavit naddala ya Nabakooza Rita kansala yajja nawe obujulizi gundi yamubuuza lawyer wa Nambi oba yali agenze mu maaso ga lawyer akola oath gwe bayita commissioner era mu kuddamu kwe n'agamba nti yagendayo era be yamubuuza oba yalabako ekitabo mu mateeka oba ogenda kulayira bakukkiriza okukozesa bayibuli Kurani oba obutakozesa kintu kyonna mu buwangwa bwo oba nga tokkiriza okubikozesa ebyo. Kati bino ebibuuzo byonna mwami Karulete yabibuuza Nabakooza oba wa buwangwa ki oba yakkiririza mu bayibuli batakkiririza mu kikyakozesa okulayira. So kiba kyabuusa okuba nti kati saawa eno osaba kooti tejjemu obujulizi bwe kubanga teyalayira kubanga ye mu bujulizi bwe bwonna yagamba nalayira. Ate ekyokubiri nawe yajja mu kooti yakwata bayibuli n'addamu n'akola ki n'alayira era n'addamu byonna ebiri mu affidavit ye mu misango egisaliddwawo kooti ensukulumu nga mugwamu Gema Peter ne Mudyobole. Kooti egamba oli ne waaba yalina affidavit evidence n'ajja mu kooti naawe obujulizi byonna byayogedde mu kooti ngaawe obujulizi biba bituufu era kooti erina okubigoberera. So kooti terina basis yonna kweyinza kusasira eyingira objection ya Hajjati Nambi ne baloya be okuggyako obujulizi bwa Nabakooza. Naye era kitegerekeka kubanga Nabakooza obujulizi bwe buba bukuba ebituli mu Nabukenya. Kubanga Nabukenya agamba yakuba ebifaananyi twamutuma essimu n'abulirayo bwe yakomawo nga wayisewo ssaawa 4 n'agamba bbaawo ate yatudde essimu. So n'obujulizi yalina okugyako Nabukenya eyali agamba gye yapurintinga ebifaananyi tusuubira yafuna ekidumusi n'abula era teyajja. So obujulizi bwonna bwe baalina ku nsonga eyo ne bugwa. Tebalaba nti kati bagezaako okulwana kulaba nti Nabakooza eyakuba ebifaananyi eyajja n'essimu ya Samsung Ultra S23 baagala buveeko kubanga bubanyigiriza. Naye tetulina buzibu bwonna kubanga obuvunaanyizibwa bw'okupuruvinga busigala bwa Hajjati Nambi tebukyuka kudda wano. Ekyo tukimaze kubanga obuzibu bwabwe bwa kusoma teeka kifuula nnenga upside down and that's what they did. Kubanga rule 8.1 y'amateeka g'ebyokulonda egamba nti ojja teekayo obujulizi bwo bunaku ekitegeeza nti olina okunoonya obujulizi bwo bwonna mu nnaku kkumi. So tekitegeeza nti bonna abajulizi bwo olina bakuŋŋaanya mu lunaku lumu bakole obujulizi mu lunaku ki lumu. Mu election gwe Siribya oba ogenda kumpa obujulizi bwefuna olwokubiri mpa obubwo ogende okole ebifo eby'emirala. Ekikulu kiri nti byonna nina biteekayo olunaku lumu era ne mu musango kuno bwe kyakolewo obujulizi bwakuŋŋaanyizibwa mu nnaku nga 7 ne buteebwa mu kooti nga 24 ogwokuna. So tewaliwo obuzibu bwonna bwali mu kuba nga tetuganjawulo bakuŋŋaanyizibwa. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuwuliriza era nkutegeeza bali kwekuumira ku mayengo gano. Abali emitala w'amayanja mbakulisiza nnyo mukuliko obwakedde mukulike parliament y'eggulu. Kakati
gy'otaabadde olunaku lw'eggulo ng'ebirowoozo byonna tubitadde ku paliamenti. Kkooti yadisimisinze omusango gwa Farida Nambi petition gye yakola nga wawaabira Council Nalukola olw'okuba nti ng'agamba nti okusinziira ku polling station ezaaliwo waliwo obululu obutaabalirwa era nga ye alowooza nti obululu obwo singa baba babubaze asobola okuba nga abiitinga mu kalulu numbers enamba Nalukola gye yasobola okuba nga afuna. Wabula bwe babadde mu kkooti abajulizi be yaleese bonna babakubyemu ebituli. Wabula kkooti egamba nti yabuuzizza Farida Nambi asobole okuba nga aleeta obujulizi n'obukakasa ku bululu bumeka bwe yandifunye ku obwo bwagamba obutaabalibwa ku polling stations. Farida Nambi ne kimulema, naye nga ye Farida Nambi agamba nti obululu obwo polling station ezo zaalinga 14, obululu obubalibwamu bulinga 1,000, nti kkooti ekwata obululu obwo 1,000 obutaabalibwa ku polling station babugatte ku obwo bwe yali afunye basobole okuba nga baweza omuwendo. Kkooti kyegaanye era omusango awunzise gumumezze n'enkona n'enywa. Jjukira bulungi nnyo mu by-elections ezaaliwo mu mwaka guno mu Kawempe North. By-elections zino zaagenda maaso nga banoonyaamu oyo agenda okuba nga ajjuliriza ekifo kya Kawempe North ekyali kikulemberwa Muhammad Segirinya kati omugenzi. Jjukira nti kyali kimaze ebbanga lya myaka egiwerako ng'ekifo ekyo kiri vacant. Kakati mu kaseera ako kkooti yayisa nominations okuba nga zitandika ez'okuba nga bawenja akalulu mu Kawempe North. Naye akalulu ako kaali kabyewuunyo. Mwe twalabira ekitongole ekya Electoral Commission nga kijjeeko obuvunaanyizibwa bwakyo nga ebitongole ebikuumaddembe nga JET, UPDF, poliisi bituta obuvunaanyizibwa bw'ekitongole kya Electoral Commission. Era tetwagala kulimba nti obululu buno bwabalirwa ekitongole ekya Electoral Commission. Polling station zonna zaali zivunaanyizibwa kuba nga zikontrolingibwa n'amagye aga UPDF saako ne JET. Ne polling station zonna era baalabibwako nga bakola obuvuyo obutagambika, mwe mwali okubibwa, mwe mwali okuba bannamawulire, mwe mwali okuba nga bayiwa obuliro intentionally mu polling station. Tetwategeera kigendererwa kyali muno, naye oluvannyuma lwa Electoral Commission okulangirira omuwanguzi nga wayiseewo ebbanga bbale, otwategeera omugaso lwaki JET yali edeployingiddwa mu Kawempe North okusobola okulaba ng'eteekawo violence mu polling station zino nga n'obululu bumu babuyiwe balewoozese abantu nti nno polling stations ezimu tezaabalibwa, basobole okuwa kkooti omwagaanyi okusobola okulaba ng'ebasalira omusango guno okuba nga akalulu kaddibwamu sinakiini oba nga obuwagizi bwa Farida Nambi eyajjira mu kufulaga beeyala w'ekibiina kino ekya NRM. Naye okusinziira ku kyali kigenda mu maaso, buli muntu yali akimanyi bulungi nti NRM yali teyinza kuwangula kalulu mu Kawempe North ne weeyandisa asenjiibwa. Naye bino byonna ebikolwa bikolebwa olw'okuba nga bagezaako okulaga obuyinza n'okufuga kye bayita effuga bbi, enfuga eyannakyemalira. Wabula bino ebaabisoye Electoral Commission yabyegaana n'egamba nti no yeegenda mu maaso n'okuba nga ekontrolinga bulungi nnyo byonna ebyava mu kulonda. Kakati olunaku olw'eggulo kkooti yadisimisinze ebyava mu kulonda oba omusango ogwawalibwa petition yakolebwa ne Farida Nambi fulaga beeyala w'ekibiina kino ekya NRM.